Omwoleso guno gutegekeddwa Minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja ne General Salim Saleh wa Operation Wealth Creation, Dr. Jackson Mubiro, Dr. Moses Biansi, Kalyango Ngono wa Big Pig, Haji Sowed Serada n'abalala basomesezza abantu ebintu eby'enjawulo ku kulima n'okulunda. 2018 guno buli muntu ajja kubanga ayingiza miliyoni 40 ameka ekibuuzo kiri nti kisoboka bwe tutunda emmwanyi ebweru konteyina bagituweerako obukadde 2. Omuntu akugamba nti ebbula ly'emirimu mweriri mu ggwanga ng'omuntu ogimusa embizi ku myezi 4 n'otunda embizi 2 z'ofunye ku mbizi 2 n'okomyawo embizi 4 omwaka gugenda okuggwako ng'oli mu mbizi mmeka. Minisita Kasaija ne Minisita w'ebyobulamuzi Godfrey Chwanda Suubi balamuziddwa emidaala egy'enjawulo era Minisita Sempijja, omubaka Aisha Sekinini ne RDC Haji Lubega Kadunabbe bannyonnyodde ku biruubirirwa by'omusomo guno. Ate naddala okufaayo okulaba nga mu nsawo muteekamu akantu okusingira ddala nga muyita mu by'obulimi. N'olwekyo ssebo kisoboka okukyusa okuva ku nnima ey'obuzaaliranwa gye tumanyi ey'edda eyokulimirira mmere ya leero ne tudda ku kuluma n'okulunda ebinaaleeta ssente. Ate Minisita Kasaija akakasiza bannayuganda nga gavumenti bw'esoosowaza obulimi n'obulunzi okusobola okukulaakulanya bannansi. Njagala bye mulabye wali ku mwoleso n'ebigambo ebibabuliddwa naddala baabasomesezza mu bitwale ng'ebintu ebikulu. Abantu abakungaanye basanyusiddwa abayimbi ne bannakatemba. Yo mubaka wa Mawokota North Amelia Ann Kyambadde yenyamidde olw'abantu abamuwalampa olw'okuwagira ebbaga erigyeko ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga n'abasaba okusiima olw'ebirungi byamukoledde. Bino abyogedde bw'abadde atalaga constituency ng'atuukiriza obweyamu bwe yakola eri abalonzi be bwe yali anoonya akalalo. Naye ate twebaza gavumenti kubanga ate ebyuma batuwa ebyuma kuno tugula amafuta. Asookedde ku kyalo Buzimwa ng'eno abawadde pipa z'amafuta 2 okukola oluguudo oluva e Buzimwa okutuuka e Jeza. Agenze ku ssomero lya gavumenti erya Jeza Kibumbiro nga bano yali yasuubiza okubazimbira ennyumba z'abasomesa era ng'alambuziddwa omulimu we gutuuse n'awaayo ebikozesebwa komerera. Ku Kereziya ya Nkambo Sub Parish ne ku kanisa ya Kasana Bujuko kyawadde ensawo za sementi 20 ng'enasabye bannamawokota okukomya okumuvumanga kubanga yayogera ekyo abangi kye baamutuma. Akomekerereza ku kigo kya St. Charles Lwange Bujuko ng'eno yaniriziddwa bannaddiini ab'enjawulo nga ne bano abawadde ensawo za sementi 20 okuzimba ennyumba z'abafaaza. Ebyo nga biri bitya abalwadde n'abajjanjabi mu ddwaliro e Masaka bafunye akaseko ku matama nga beegasi mu ssako ya Masaka Microfinance and Development Cooperative Trust Limited babakwasa ebintu omuli sukaali, omuceere, omugaati n'ebirala nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Methodius Kasujja n'akulira amatabi ga Sakeno ag'enjawulo Julius Kalemeera. N'abasawo babagabidde nga babeebaza olw'okujjanjaba abalwadde nga tebabeeganya. Ssentebe Kasujja ne maneja Kalemeera balambuludde ku biruubirirwa byabwe. Tubeere nabo tujaguze nabo nga tulindirira omwaka omujja.